Jan Media TV yonna gy'osinziira nkwebaza nkugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi okubanga okyagyekuumiddeko gwali ku mawanga nga weewaayo gamba nti nze Prejan egy'okumpa nga updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Yes, waliwo omwami yasatulatinzeko awo ku social media. Omwami ono nga yabadde yavuddeyo ng'alaga nti yakola vaccine ezimu ezaali zisobola okujjanjaba ekirwadde kya siriimu, era n'avaayo n'agamba nti obamuwa omukisa asobola okubaako n'ekirwadde n'enzijanjaba gy'asobola oteekawo ku mbeera y'ekirwadde kya COVID-19. Naye omwami ono olunaku olw'eggulo byamutabuseeko nga ono omwami graduate from Kyambogo University oba Osegeera, bamuyita Robert Mujumbi. Era yali agamba nti alina ne cure ya coronavirus, asobola ogezaako okutabula eddagala lye, kubanga bagamba nti eddagala lye alitabulira mu kisenge kye mwe yateeka Kamini Laboratory oba Osegeera. Kati poliisi yamuguddeko kubanga yateekako ennamba ng'abantu abamu bamanyi omukubira asobole okubawa obujjanjabi. Kati ne poliisi mwe yakozesezza omukisa ogwo nemukubira era we basisinkanye bamutadde buteesi ku mpingu ne bamutwala ku poliisi. Omwami ono abalaga nti ye yannyonnyodde n'agamba nti abantu balowooza kyenkola si kitegeera naye kyenkola nkimanyi, era bwe banampa omukisa njagezaako baprovinga nti nsobola okugezaako okukola erimu ku ddagala. Naye aba famasi bavuddeyo ne balaga ensonga eno ne bagamba nti omwami ono tumunoonyeza ebbanga ddene nga tetumulaba kuba akola eddagala nga tayise mu mitendera, era bagenda musiba. We gumusinga bayinza omusiba emyaka 2 naye nga kati nga gweyo yonna gy'oli. Nze mbadde nze ndowooza yange abantu nga bano abasobola okubaako ne kye bakola, abavumbuzi, omuntu ng'oyo teyeetaaga kusiba wabula omusabusa ku ttiimu n'atandika okubaako naye kyakola kyayamba okusinga omusiba, kuba kati ffe ng'eggwanga tuba twonoona, tuba tutta ba researchers, abantu abandigezezaako kubanga bavumbula ebintu ne tubalemesa. Ku Prejan Media TV gwe yonna gy'osinziira tuwe ku ndowooza yo ku nsonga eno tusobole kuba nga tutambuza embeera. Likinga, commentinga, subscribing.